Uganda eggulo wabadewo enkuba ey'amaanyi nnyo era mukoka yatabukidde mu kibuga Kampala n'akisanyalaza emmotoka twazirabeko nga zitwalibwa abantu nga tebakyasobola na kuwuga ng'embeera mbi boda zigenda kwegamba twagenza okumaliriza olunaku lw'eggulo ng'ate mulimu n'abaafiiriddemu bambi abaana abato abantu abakulu n'abalala bangi be tunaba kuzibwa naye nga sofa twakawulirako nti abantu 7 abakafa nga baafiiridde mu mukoka ono so sijja gayita mataba wabula abadde mukoka yabadde mu kibuga Kampala. So mukoka ava ku kimukoka ono ava ku mbeera nti no drainage system ya ekibuga Kampala teyali ku plan era tebaagi planninga bulungi nnyo so ebisinga olabanga ebibuga ebyatereera balina drainage system ennungi nti ebintu bitambula bulungi amazzi n'enkuba neyo etonnya etya. Yes, floods zo amataba go egabeerawo ate go tegamanyi drainage system kibula n'ensi ezaakulaakulana nga Dubai wa recently tulabyeko nga baali balinako ku mataba naye so kyabadde mu Uganda go si mataba wabula mukoka nti enkuba yabadde nnyingiko ng'ate drainage system ebaddewo emyala gyaliwo nga jjajjulamu ettaka buveera biki ebintu tebiri organize so kyagenza okukomekereza nga amazzi gayita kungulu ku makubo gonna northern bypass nga yenna esanyaladde kwegamba omuntu yenna ali mu Uganda obanga wali oyiseko ekitundu kye bayita Bwayise kumpi ne rawundi ye Bwayise olina woolaba ng'olaba emyala egireeta amazzi okuva mu Kampala nayona wabula ng'emyala gino jjajjula girimu ettaka girimu ebisulo girimu kwegamba nalabako ne vidiyo emu nga bagamba nti kyekino ekifo ekisingayo obukyafu mu nsi yonna naye nga bino byonna bigenda mu maaso nga Yoweri Kaguta Museveni akulembera eggwanga lino ayita ku luguudo olwo kupi buli lunaku nga ava e Kampala ng'agenda Entebbe era ng'akomawo era naye ng'alengera ekiri wali era ebiseera ebisinga twayita ngaawo ku Bwayise nga buli woba nga oyita ku Bwayise awo kumpi ne Bwayise ekikwaniriza siweji ebintu nga biwunya nga biri awo yes waliwo ka siweji gundi awo kumpi naye ate egyo emyala egyo gye njagala tuteeke essiira kubanga gye gyalese drainage system kubanga tekyatambula bulungi. So right now twalabye ebitundu ebisinga tulabye Rugogo Kireka Banda tulabye Nakawa tulabye Mbuya tulabye Entebbe Road ku bata kwegamba kyabadde so bloody and massive. Kakati omukulu ogwe bayita Toyota muganda wa Museveni Yoweri Kaguta Museveni mutowe yavuleyo leero ate n'agamba nti bakola Forest Mall bebaliko obukyambe balese obuzibu obwadde mu Kampala naye nga neweebuuza naye nga tekyabadde mu kitundu kya Rugogo kyokka so kyeneebuuliza dda nti kiki kyaddala kyagaza Forest Mall eno agyagalamuko omukono baamuluma balina embeera zaabwe atamanyi Forest Mall eri wano e Rugogo opposite Chadon Rugby Grounds era nga ku Forest Mall okwo kwe kuli Chinatown oba kyebayita nti is it Chinatown? Yes, Chinatown babadde batusinga okutunda ebintu ebya layisi China naye nga munnange Forest tetujja kubuleminga nkuba oba amazzi tugenda kubuleminga omuzimbi tubuleminga eyamuwa ekifo ekyo eyamuwa licensi bw'abaako esisi eyamukiryaringa era eyamukiryaringa kubanga era sikiwa nti waliwo asobola okuzimba nga talina clearance ya KCCA abantu abo bakyamu nze n'oyo omusajja kenyini njagala kwatibwa kubanga abadde alinawo structure naddamu n'ayongera era ku mwala n'azimba ku mwala waggulu kati amazzi osobola nti ganayitawo nze nsaba bekikwatako bona oba bannayuganda tusituke oyo omusajja ajjewo ekizimbe ekyo nze kubanga kyendabyeyo wali kikwasa obusungu tosobola kuzimba n'ozimba ekubo ly'amazzi n'oyongera n'oliggalawo n'olusiba kati osuubira abantu bono ebintu byabwe byononesa amazzi gabadde gayingira amaduuka gabadde waggulu naye ngaera ye yagazibikira oyo omusajja wa Forest Mall njagala bamukwata bekikwatako era njagala muwulire bino era nsaba bannayuganda abantu babeerawo ne bavuma gavumenti ya NRM mbu yekoze kino naye nga abantu bonna olaba nga abantu oba tebalina bwongo nze nsaba oba KCCA tesobola kukola kyerina okukola nayo bagigalewo abantu webali abeetegefu okukola ekisoboka nema terina byekola nze nkiraba nti abo nabo batebasobola baveewo
tetwagala kulaba ng'abantu bavuma gavumenti bavuma NRM. Bannayuganda twekuŋŋaanye tugende tubeeko kye tukola eri Forest Mall oba tugisaanyaawo oba tugimenya bumenya like saagala mwogeza bigambo bingi naye byabadde ayogera abadde agezako ku inciting a violence like people tugende tukole mob justice against Forest Mall. Lwaki Forest Mall eno ate nga waliyo ebifo bingi nnyo ebyazimbibwa mu ntobazi nga byo tebalina kye babikozeewo. Kwe yavudde n'asonga olugalo mu bitongole ng'ebya KCCA ng'agamba nti KCCA terina kyetuyambye yafeiringa naye nga tamanyi nti KCCA eno eyimiriziddwawo lwa mukulu we kubanga mukulu we yasalawo executive director wa KCCA era nga order zonna yazitoowa agamba nange kati mukole kino mukole kiri nga kivira ddala eri mukulu we oyo Yoweri Kaguta Museveni. So wabanga asonze olugalo mu KCCA ekitegeeza nti n'olugalo aba lusonze mwani mu mukulu we kikye tutamanyi ku family ne kigenda maaso kibali Chinatown n'asonga olugalo mu bitongole ng'ebya KCCA ng'agamba nti ebikolwa ebyo president banamuwulira ddi ekintu kyonna siiba akivumirira buli kaseera tujja kubeera mu ekyo. Lwaki abantu tebakola president kyabagambye abantu ne bazimba mu mazzi nga tulaba kino kikwasa n'obusungu era nsaba bannayuganda bwe kigaana nze nsaba bana PLU ffe tugenda tulumbe wali eyazimba mu mwala Forest Mall nze bwembadde leero era singa mwaze edda ne tugenda wali ne mulaba ekibadde wali ku Forest Mall naye nsuubira era abannayuganda mwalabye ekibaddewo amazzi gayingidde mu bizinesi z'abantu ne gazoonoona kaakati abo enkyapa ojja okuwulira nga bavuma gavumenti naye olw'omuntu olw'okuba akolagana ne KCC oba alina kyamuwadde oba nema ne bamuwa clearance ddala kikwasa obusungu. Oyo omusajja asobola okugyawo ekizimbe kyagenda ekizimbe awalala oba bw'aba asobola okukolera amazzi ekisoboka akolera amazzi ekuba erituufu. Era nsaba nze PLU bino bwe bigaana nze nsaba omuntu bw'amanyi nti wa PLU tukiwadde ultimatum ngenda kuddamu mbabule kye tulina okukola. Oyo Yoweri Kaguta Museveni. So wabanga asonze olugalo mu KCCA ekitegeeza nti n'olugalo aba lusonze mwani mu mukulu we kikye tutamanyi ku family ne kigenda mu maaso kibaliira munda mu kye tutamanyi really twagala tukimanye wabula nga ate ye alaga nti tali mu mativu n'emikola ya KCCA agamba nti ebiseera ebisinga bavumaganya gavumenti ya NRM naye ate nga abagivumaganya basiru busiru agamba n'okuvuma yavumye nti abavumaganya gavumenti ya NRM basiru n'abagivuma nabo basiru kubanga nti bino ebintu bino bikolebwawo lwa bitongole nga KCCA naye kati gwe omuntu ali eyo ayina entegeera eringa eyange weweebuuza nti KCCA teri mu gavumenti. KCCA sente zeefuna gavumenti si yeziwaako sente ezo. KCCA eno erina ekintu kyeyinza okukola nga kiri against the government ne bakikkiriza kikolebwe. Lwaki tubuzabuzibwa abantu nga bano? Oyo y'omu ku bagagga bali mu Uganda wano nga alina naye ebizimbe bingi alina assets nyingi ze tutamanyiiko mayitire gaazo wabula nga ku luno ye asazeewo focus yonna agitega ku ki Forest Mall. Tulwakuba nti Forest Mall yonna ejjudde ebintu yes kyekituufu Forest Mall ebintu byayonoonese tulaba saloon z'abantu amazzi gatutebulikiramu kugambye waliwo nayo kyali kibaddewo era abali mu banka bannange kyabatuukako simanyi nakumanya nga amazzi gabakoma mu maviivi. So nga kino kikulaga nti amazzi gakulukuta gye gaali gakulukutidde nga like amazzi tegasobola kugenda mu kifo nga gaali tegabeerawo. Byonna bye baakula ne baziba bino ebifo biki tubirabye nnyo. Twalaba wali Rubigi bagoba abantu ne babagobawo mu lutobazi naye ate ne baleka mu kampuni ezimu era abantu saawa zino ate batulaga nti waliwo abagenda okuteeka mu bizinesi zaabwe ne weebuuza kati ku ludi abantu bebagobawo bo tebaali bantu lwaki bo babagobawo ate bali ne bakkirizibwa kubanga bakola ebintu mu ntobazi olw'ensonga nti ensonga y'okufuna ensimbi ebitongole ebisinga n'abanene mu bitongole bino bagenda okukomekereza nga bakoze eki babawadde ebintu tebiri organize so kyagenza okukomekereza nga amazzi gayita kungulu.
backfire ngeje twalabye ko lunaku lweggulo n'abagagga badde balina amamotoka twalabye ne zimpenkoni bannange nga amazzi gazitwala weewunya nogamba mazima ddala oba olina emmotoka oba toyina oba oli mugaga oba oli mwavu. Yes munnayuganda weebale kubanga okyali ku DVC nga leero bakuleetera tebirina bwongo. Nze nsaba oba kesi tesobola kukola kyerina okukola nayo bagigalewo abantu webali abeetegefu okukola ekisoboka. Nema tena byekola nze nkiraba nti abo nabo batebasobola baveewo. Tetwagala kulaba nga abantu bavuma gavumenti bavuma NRM olw'ebintu ebikyamu bwe biti abantu bye bakola deliberately. Nze ndowooza era be bakyamu. Nsaba bannayuganda abantu abo mbatulire ng'abazigu kubanga abantu bafudde. Laba wali mu Lubijji wali amazzi abantu bazimbe mu ntobazi. Pulezidenti wano asiiba ayogera entobazi.